Kekiraga ngeri gy'okyusa amaaso n'enneemo ndaba nga yingini yayiseko dda yasomosa kabuzobe ezasumulukuse naye mukunja wakyo ndabisa ng'okitegedde otya naye tunamalako badde nga lwaki tosubscribinga ne bannaddala nga kiki kyoyagala mu Uganda muno teekako ka like ne ka comment mukunja olwaleero kale bukyankulaba laavu ezze kati tolina by'oŋŋamba eddayo naye mukunja watuuka okwerabisiza mu bantu n'agamba nze omwana ono mwagala kati waki yeetya mu birala mukunja lwaki okoma mu bantu n'ogamba kati kyoganza ondeko otya soko kyogere ekintu ekikyogere ensonga ziri ezijja omwana ew'abazadde be n'agamba ew'abazadde mbadde ndi emmere omwana najja lwaki zo mukunja zikyakulema kakati labayo nno ogenda kwekanga omuntu ajja tukubemu ka surprise akasuula awo Export TV to the world. Abaana bakubye miliyoni namba baido sina miliyoni kuliko emitwalo 10 egigwako miliyoni emu mu emitwalo 10 eja views ku mukutu ogwa Facebook tekitera kubaawo nyo lwaleero kirabise mukunja esanyu just kichi huli otya bane tuli bulungi tusanse nnyo balaba wanji oluwa soda fuira omwana oluwa ayagala gwe enakawa kumufuira nedda oyinanga ejjomufuira oluwa nembeera nga ali ewaffe kati ewaffe wala kati nze buli wanfuira oluwa mpulira nga sagala kuvaawo wankunda waffe basirowooza naye nfuira fuwa akawa tusimbula embalaasa tukinaga n'ekyo kyakawa yaluli eri walifuira bane nawulira essanyu fuwa omuyimbi yayimba oluyimba mukunja obuntu obwo obutonotono bwokola abasikatini olwo banaise otaata buliso mosti mpulira ddala nga olwo olwaba olanga gwe bakonye wali kunnaba soda ndikatonseza mu mboosi olwo nga lunyingiridde ddala mu mukundi yange kiringa we banaakusabira n'owulira nga essaala ekuyingidde kati luno oluwa lunyingiranga essaawa mukunja badde kimanyi wadde kimanyi lunyingiranga essaala oluwa tibuluwalo muli eddogo bwe luba lumuyingira nga tazaala oluwa luyingira wa Shibama luyingira mulage nyine luyingira mukunja akala tegedde kyogamba lunyingira okutandikira wano n'okudda eno waggulu waliwo nakali akayimba kakagamba kayimba kirimu okwo obulungi bw'oliko nkola nasobye okugayalirira kali akakadde nze mpulisi manye ebinsokoola wano saako sikako tetwakayimba kankutimbe naye nga mpulira ebinsokoola wano akawa we bakafuuwa owulira ebikusokoola awo mpulira ebisokoola okufuuwa mpaka wano tuddamu onfuuyire mukulu lwa bannaye onjafuuwa ogusembayo tuvutandika emboozi oleyo njizukizamu bakadde bange talafuuwa oba nafuuka bazadde bo nakyo mukunja fuuwa akawa fiira mukulu wa obulungi bwa bannayuganda ebbanga lyendufuyidde taluyiganga alwefuye mulabayo mukunja lunda ku nte naye simanyi singa kale nawali ku mbaga abantu kwamaza gomesi yalufuwa naye yadda mukulu oba olobera nnyo mu bintu by'obuwa kantu nno kati niyo yeerabira ate nange nenneerabira ne bwabeera mu nsonga ziri eri era inofuwa akawa naye ate oluwa terusaana mu bantu eyo mukunja bajja kubba tutengula abakazi mukunja bajja kubba nze kingi Sheeba nzire wano ng'aba amaziga ng'ani anziba abakubba abawomerwa akawa oluwa olwo lulaba lwange bwogu bana oluwa olwo olwagala oluwa lufuuse oluwa zimbula emboozi y'oluwa luweddeyo mukunja lunava ga munkukyawa nkukyayi abantu kyagala mukunja wamuviira amazima kutula mugulu soda mma
we lubaluwa mukunje budde buno simwagala aba yekwasa ati mbunombo birala bisinayenza oluwa kwefiira bino byasse mudondo literi ebyateri luwa ebyokusimbula embalaasi teri luwa ne mola gye mola ngalabika ng'atali mu mbeera ze. Sheeba alisitedde Sheeba bwatu just nedda onzijukiza abedda wammaye mukunja alimu embeera zedda. Sheeba ojja okugamba nti oli mukulu ndi sitedde badde ogamba ki omusulo sigunnuma ndi sitedde mukunja ayi tumundeka nenkola tekulese damulumulo kaka naye ng'oli sitedde ndi sitedde walayi mu Maserengete Maserengeta yobanga Maserengeta ndoza gamba nkwazi ate enkwazi zibeera Maserengeta enkwazi ziri mu mambuka mu mambuka Maserengeta ndi sitedde tekiraga engeri gy'okyusa amaaso n'enneemola ndaba yingini yayiseeko dda yasumusa kabuzobe ezasumulukuse naye mukunja wakyo ndabisa ng'okitegedde otya naye tunamalako badde nga lwaki tosubscribinga ne bannaddala nga kiki kyoyagala mu Uganda muno teekako ka like ne ka comment akulabisa mukunja olwaleero kale bukyankulaba laavu ezze kati tolina byongamba eddayo kuba gina kyenzijukidde nzijukidde nga mukunja aŋŋamba zinamu ku mazina kyenda kumana buli kuntu ekibeera ebyedda kati nze wembadde nobiroota nabiroose ebyensi eno saagala mmanya kyenda kumana kati awo maza nenzijukiramu byadda nnyo mukunja omwaka guli ogwaggwa nga munyenyeza amazina ono gwolabe yampa ekigoyi neneesibako nankwata ebifaananyi nemuzinira bulungi kati laavu ebizizza byonna n'ebikuba ku mmeeza sina nakyeŋŋaana ne bwagamba tugende eri emmanga simanyiyo nange ndima just gwogedde ekintu bagwogedde ekinjogedde soda tonkanga budde buzibye ntya kwata mpolampola sikirizibwa kukangakanga nene mukunyanga alola tabanga naye wansi eri naye mukunja watuuka okwerabisiza mu bantu n'agamba nze omwana ono mwagala kati waki yeetya mu birala mukunja lwaki okoma mu bantu n'ogamba nti kati kyoganza ondeka otya soko kyogere ekintu ekikyogere ensonga ziri ezijja omwana ew'abazadde be nagamba ew'abazadde mbadde ndi emmere omwana najja lwaki zo mukunja zikyakulema kakati labayo nno ogenda kwekanga omuntu ajja tukubemu ka surprise akasuula awo oba akatukwasi kyesitaagala mukunja baako kyokola kubasaga muwala ava eri agambe ka surprise kakutwekange tugambe kaani ku ffembi soda si ekyo nange neewuunya mba neebuza kaani obudde obwo wabunaya batulaba babiri tebalabawo bw'abeera mu kamera agamba nti Sheeba mwagala nnyo ki ekiraga nti omwagala mbugenda muzaalira omwana point ki ekiraga nti akwagala kati ongambye embeeko kyenkola nkola ekinonderaako ogenda mu bazadde yagendayo Sheeba yagendayo ogende wa taata ebyamirundi yazaala taatawo Sheeba otandise obikalubya wagamba ozaala mukunja asooka agenda eri wali mu bakadde benyina naye ngamba taata bali bonna abazaala bonna bamala genda wakyogabuna babajja ku masitiriiti naye mukunja Sheeba mukunja ono aka alina ekitali kikya kiteeterevu samuuyingi tugikoledde ki tolina ku ddagala eri wano gange egundi ekatwe mpozi nga muleetedde gundi omulondo mpozi nga muleetedde muwanula awanule nyo nowetaaga owanula muwanula yaba atya ate muwanule se mudondoli bamuwanulemu nkuwanule bane mukunja talina kisolo byotawanula naye mukunjanga ensigo ndwadde ogamba muna abantu bwensigo ndwadde mbugwe amaanyi kiringa olasindika omuti nga tegugwa
Sindika njake. Kunjeza wakutamisa akambe. Wetaga mbazzi oba masiime. Kati mbuno ye. Buno muti mukunja alina akambe. Mukunja otwagala embazzi. Swagala akambe. Kati ensigo gwe wagira bannamwe. Banene alinjikebedde konzi. Olinda ki? Lero ndo twenyweze tusibe enkoba tuli ku views. Nzabadde so kugamba nti nno news. Yes, ndiwo kulaba bifaananyi bye. Owulira luli ankwata ensigo. Size. Sheeba wali osoobyeko nga yeebase bw'ati. Nnaku zombadde mu babiri. Ne wallahi kati kyogamba muzimu yeegwajje. Nedda rats ze zaali ziyita waggulu awo. Rats, yes. Yeze yawulira rats ndoza ali mu kiroto. Yezakkane zenkwata mu nsigo. Azo zaali ziyita byanzo ndoza ne weekanga naye nga sinze. Mukunja had rats touching the seeds. Sheeba emmese esobola weeweeta ensigo. Nedda zeeka nga ziyitawo. Mubadde nga mwaba babiri mwekka. Zankanze. Naawe zakutta wantu. Zankanze waggulu Ati eyo. bakopolo n'abafulumiza tebakyasula mu basula eri bweru. Gwe tewawuliddeko Sheeba wamma gwe towuliranga kakusoberera. Wanji. Gwe towuliranga kakusoberera ekiro n'abaako waakwa. Babimbi luyimba yangamba. Nsobasoba mpola nga ndozako. Lwaki tasooba? Oba Sheeba gwatayagala mukunja asoobe. Njagala. Mukunja. Kitosooba kuba ebyobwangu tobirina. Bugubugu tomulina. Ki ekiraga nti ayagala? Nyemukolabe. Tulabe. Nyemuke ntambule nzire ntuule. Mukunja nenaku yabanolekera ogizanyiramu. Mukunja ozanyira mu feeling z'abantu. Lisiemu. Ipoti yamulekera okuzanyira mu naku y'abantu. Nnaku ki gy'owulira? Kankana n'okaaba lekera. Ennaku yiriwe songa ku nnaku tulabe. Olunaku obulago bunnuma bwe mukyusa bwenti sikola. Ennaku mbadde maye nabba walala nnyo. Ali mbadde wa mugana wange sikulabako. Ennaku y'omu bulago eyo tenkwatako. Oyagala yani. Yaawa. Ey'omu bulago. Nnaku kyekwatako. Tenkwatako nnyo. Enkwatako. Mukunja nnaku yaawe kwatako. Yogerayo ennaku endala ndabyo beena. Waneeno. Wa? Wano mukongo wano. Neyo tenkwatako nnyo. Ennaku endala yino wano. Mukunja naye tekwatako. Yogera ng'enseera aba. Naye tekwatako. Oba twokya omuzimu wano. Tumukube ku nsigo. Omuzimu wano ogulaba. Gugenda kulamula ensigo. Nange bagunyigisaako. Ekyo nkuweera obujulizi mulungi nnyo. Mukunja ne banyigako ensigo embagibugumya omuziŋŋoonyo ogwo ne babirira. Ojala wange emisigo gyonna ojala wange olina ogizeemu amaanyi otuuyanga. Era kwolwo ojja tuukira ku nnaku lwe bali kuyisaako omuziŋŋoonyo. Tuleete omuziŋŋoonyo taata. Ninze muziŋŋoonyo. Mukunja. Mumaze okwonooneka mutugende ku kyatuleese olwaleero. Obeddamu kuyeewunzisenga gundi kando gye bazika tadde oba gye bazikizza we bati. Tugende mu maaso olw'omushana. Obadde wawakala? Addamu kuliwa. Genda mu maaso olw'omushana. Kale. Sheeba kasangamba genda maaso. Mukunja. Yo. Vidiyo eno mbadde njagala otuwe concept yaayo kuba efuuse ekizibu. Sinnalaba vidiyo za nkuuka etrendinze nga vidiyo eno. Oba oli awo ne vidiyo zo. Tetukolangako vidiyo nekola million views ku Facebook. Eno yesoose. Ate ekyakula. Ndabye erina Abitex atukubidde n'agamba ki kino. Eri mu 1.1 million. Gibeera akakadde kamu emitwalo 10. Tetukikolanga. Bannayuganda nga batudde balaba. Tetukikolangako. Kyakuwadde ki muli mu bwongo obwo ng'omaze okulaba vidiyo just ya ddakiika 2 ebukuta. Nebyokwogera nange byasooseeko nzigwako. Tulabika tugenda bba bagagga. Mukama ayinza oba enzigi atandise oziggulawo. Kuba kati kitegeeza tuba tusobola okukola akalango ne kalabibwa miliyoni ey'Abannayuganda. Kuba amakampuni gonna nga tennakuwa kalango kugirangira esooka neefa ku views zo.
gwe tugenda olanga naye byalanga babiraba ekyokubiri kondakitayo oba kondakiti oba bakondakita ene kale embeera zo osobola oba nga vidiyo bagirabye nnyo nga weeyambuddemu ngoye wakunamye n'olaga nudusi nga kampuni tesobola kweta naye kati ffe kontenti waffe taliimu kweyambula ataliimu bitegeera akalango kaali kasasule bamwe mwakira ku makya ne mugamba kyokka ekyewunsa twakakola tetusasuddwa just twamala kateekayo ekamala otandika otambula enyabitekisi n'alyoka atuyita naye nga twakakola tebannatuyita. Ani ateekateeka script Sheeba gwe oba videographer wo? Bwakya ku makyawo n'embeera awo nze byange tebiba byateekateeka nnyo. Concept ejjaawo ne kijja ne ngamba katukole kino. Tetwaka planningira nnyo kigenze wala. Taira yali kumpi, Taira yashootinga video era abantu batya nnyo tubuuza. Taira yagishootinga eyo video. Editor. Ne tudduka ne twetoola era n'agieditinga ne twetooloola ekibuga kiramba. Obigere. Misinde nonnika. Sheeba wadduka toli munnika wamma kuolo. Nga totya kugwa kigo namunswadde ku bwebwe. Nadduka nesibye tawulo nga ntiwezezza nnyo. Kati kubamu akafaananyi ng'oli mu kibuga Kampala tawulo neegwa. Neegwa? Simanyi na kumanya nswala nkola bwenti. Obikka namunswa? Neekola bwenti nengamba banaye funa ekigoye banaye neebikkeko. Ku kabina ne namunswa osooka bikka ki? Namunswa. Namunswa lwaki? Anti labayo. Bamanya tawulo yeegudde. Naye namunswa. Namunswa nanti yo ojja swala nga talimwana tino nnaaba. Muna video ye emaze nefuuka ensonga miliyoni namba eyaba views. Eyo no tubazeeko Facebook yokka. Ku TikTok tetunagibala, YouTube naye Facebook yokka. Wendabye essimu ya Bitex nangamba abantu nga bankubira nnyo amasimu. Video tuyiseemu. Nengamba kino kisa kya Mukama newankubadde munaye abantu ate obuwanguzi tebaagala bbula bakati ogenda laba yanyiize. Tobiyinteekamu. Munaye oli asobola onyiiga akantu akatono bwe katyo nga Mukama atusitudde tulabwa nga tupositinga ekintu akalango oba kampuni ne kalabwa miliyoni okitegeera abantu ku miliyoni 45 n'okusoba 10 miliyoni emu mugiwagudde kizibu nno kikalubamuko tukikolangako kikalubamu n'olw'ensonga eyo I want for the thanking of the people. Thank you so much okutulaba n'abatuwagidde mwebale nnyo. God bless you so much. Kati kitegeeza tugenda kuba obulango n'obw'amakampuni amanene ge tutalootanga nako ne bizinesi enene. Sobola n'okutukubirako ku namba yaffe ey'essimu 0755 32 65 55 ne ku WhatsApp kweri ne weba booking nga kivulu. You calling us we are for day. Amaanyi emikutu gya Facebook gereese mukunjoba wagikwatamu nze simanyi kumanya osobola otubuulirako naffe n'otuwa ku magezi nti oba oyagala etulwendinge do this and this. Ffe tukola bukozi byaffe ne tuteekayo. Bwe bayitawo omukisa oba creativity. Byonna era bibeera awo omukisa osobola creative nga tekuliko omukisa gwa Katonda. Kati byonna bitambulira awo. Kategeera ttaano. Nkitegeera. Omuntu bw'akuba view bw'atyo ku just platform emu nga Facebook. Bw'otulawo n'ofumintiriza mainstream eba erina kyemugamba. Eba ekirina. Mainstream tosobola ginyooma olw'ensonga eba yakuyambako ng'ojja. Mu bulamu bwo mainstream wa wenjirabira? Yanyambako gwe nga naawe tonnandaba. Kyembadde njagala nti oŋŋambe nange nti yeki. Mainstream ge ma TV, ama radio ne media zendala. Basically bala TV na radio komaawo. Tugibalira newe bukyanga TV ne radio nzisinga views. Sisobola gamba nti nzisinga amaanyi. Ziditamininga ky'amaanyi obuwanguzi oba n'okulemererwa kw'omuntu ali mu art. Nze simanyi ebyabalala naye nze zangattako nga njija. Newankubadde mulimu abanziba completely ne bandya akasente ne banwanyisa nemensi oba mbeere neme naye era tekinjija kate kusinga. Ngenda kwezinga musigenda kuvaamu kuba bangi bannayuganda bali batandika okugamba nti obudde buno social media tuyambye nnyo okutulaga nti mainstream terina kyeri. Bakitegeera.
nze njagala ontangaaza ogambe bannayuganda nti nze mukujja kwangu bamukuleeta King Sheeba mainstream yannyambira wano ujjeko engalo. Mainstream era yannyamba we nali nga sinnalaba King Sheeba agamaanyi ge yampa ne King Sheeba naye kwe yakwatira tuddeyo emabega. Story ya Kiweewa gye yatandikira ffe tumanyi yatandikira wala nnyo. Lwaki twagimanya kujja nza awards okujja mainstream? anti we nabakubira ebikonde naye nga n'emabega mwagendako ne wa Kiweewa ne mulwanirayo. mutabani wa Kiweewa gwe bayita Jemba ne yegatta ne Kiweewa ne bannamaliiri ba Brian ba Jibu ne baddira ab'ama TV n'ab'ama radio ne babawa ssente ne bagala temubyogerako. Abo bo gyetaaga mainstream. Sigala mbeetaaga. Kati ntandike Bawalana mba ngenda nzi Kampala. Mukunja mbadde njagala tubeereko twogere facts so sigamba nti kati soda anandaba atya. Anti kakati kiri bwe kiti. Bino ebintu bya music industry entertainment sector ogamba nti kuwalana. Naawe singa sikwagala osobola oba naye olina kyewali onyeziza. Tekisobola vule abantu abawangadde ne tumala omwaka gumu ebiri tetusobola beera nga ezo zonna ennaku mmeka 364 full time ziba 65 ku 66. Tetusobola nga tokolangayo kintu nekinyiza ayinza oba nakubira essimu n'ogaana ogikwata oba n'olwawo n'enyiiga. Kati kitegeeza oba ogenda kunyiigira buli muntu ogendawo nzikanga mu nsi olimu otya. Ekiriza bano abaweeyinga mainstream ne social media ne bassa waggulu social media mainstream ne bagissa wansi bali ku byabo. Mainstream omuntu yekintu kyonna nga kyali kikuyambyeko tosobola keera n'ogaa tekirina makulu. Ffe kati amaanyi otwanyiyanyo otutinitini twetuyinza okubeerako tuyinza ogaa tuva ku TikTok ne Facebook ne YouTube n'emikutu emirala. Naye TikTok okimanyi bulungi Museveni asobola n'okeera n'agamba ngigobye. Nga we yava from nowhere Facebook n'agibaninga. Abamu bakiwakanya Museveni yaanisi amaboyi oli yafuga eggwanga lyo lino ttaano. Nga ab'e Saudi kye bali bakola ku TikTok bw'otaba tolina VPN kalaasi. Akeera ku makya n'akugamba ngigobye ogenda mukola ki? Mpaawo. Kakati wamala ojjigi kitegeeza tolina foto bbala nnyo. Olina okusigala ng'oli mukkakkamu. Wagigoba kitegeeza tuddayo mu mainstream kati mba sobola vuma nafu ya mainstream okategeeza. Weetegekera. Bisobola kya ekintu kyonna ne kyapeni. Eyo TikTok nga bwakedde neevaawo bangi toddamu bbala. Tuba tuzeeyo ku mulembe gw'ama TV ne radio nga yezisalawo n'abeewaakabi oli tajja kuba. Ekirwadde kye twali twawona. Naye kati wano TV esobola okuba omwana olukokola ne radio nekuba omwana olukokola omwana n'awagulira ku TikTok ate TV ne radio ne zimunoonya. Kale tubuulire enteekateeka ziddako mu maaso kati nitwerekeze tugende tujaguze olwa views twakubye ennyingi. Pate tulina gikola n'abitex. Mugenda gikolera ludda pati. Simanyi yamanyi gyagenda obiteeka. Jja kutuyita ate nga kiggwera mu nkuuka 3 mu lumu. Badde sinalabayo kalango katambudde nnyo nnyo nga kano. Mukama yatuwadde omukisa naffe tetumanyi gye gwavudde ttaano. Pozi ng'olina kyotabagambye. Mukama abatukuumire. Basebo ne bannyabo tubutambudde gye twatandikidde twabadde mu vibe eya waggulu nnyo ekyogenda okukola kiri eki. Subscribe nga tekirina tekikuggyako yadde data gwe kinywa. Wabula ogenda kuyambibwa buli tunaddanga nga bakwalaatinga osobola okumanya bingi. Music munoonyeeko buli kimu bikole nze omwana soda Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Export TV to the world.